Lutu waliwo akuvuma ku TV yagenda adduka olwagiteekako bwati nenzikira kumu amaaso ne gagenda yanyumiza kituufu ne bamugamba nti amaaso ge munye mweziri if you are not operated in 7 days gagenze. They did not inform the president until after 7 days. Gafe ambala galubindi kati gakolechi Lutu gafe. By the time they operated Lutu gali kamaze okukola ki okufa kyemanyi kwali manyi agoberanya ebintu bino Lutu ne bamuwa emmotoka kapulimo muzibe abasajja bayingira ewuwe bamukuba empire bamugagwe kye wakola ojja kubona abonanya teto ojja kufa ne bakatwala emmotoka bituufu kyembuuza emmotoka ya Yesu bagibba nebula kyengamba if I can trace mine how can Yesu fail to trace their car kuba emmotoka yali ya Yesu yabulirawo ne bateeka Lutu bamuteeka president nti bamuwadde omudaali namukwata bwati namutwala namutoza namuga nti ayirulinga eyo Lutu yali afunye kayambi n'akamu. So the question is why is it that whoever leaves the opposition and joins government is badly treated? Where do you get a system that a man like me who is loyal am humiliated? Nemotoka nzenjeteramu amafuta n'abaserikale nzemba allowance tewali kye bampa for 8 years mbunzireyo mu government banye ku mutwe banyaleko singa nagenda mu president's office singa ndi mulamu singa na amaso singa ndi mufu kuba bakampa poison 5 times twabulyeyo he hired thugs to kill me twabulyeyo they targeted my wife ati byonna mbina kutukugundi ku video babujja wali abawabutwala nyo yali musita usito abantu ne badduka obatamanyi nze mbabuli lwaki babagobaka kakati nze nkubulira bwezi bamafia agata basobola president yalina instructions yabawadde ku sente zange muzirye mulabe you eat the money nze mbabulira nejjo mwatudde mukwate ku sente zange muzirye mulabe kabuli mulabe gunyingiza kabuli kati ene kabuli face mboni nakubeeramu eriki mirundi is a nuclear bomb ne poa mirundi is a kubeera mwanda weya zaabu me they are joking.